flashlight UG. Balamusizza abakomunities mwenna abawangalya mu Uganda n'abawangalya mu diaspora. Naye munsikirize nsiime abakomunities mwenna bali ku ground. Kituufu mukola omulimu gw'amaanyi naye ne diaspora naye ekola paati nene. Naye tulina basiima kubanga ate mulina bye mukola nga mulina okubeererawo ddala. Ate mu struggle ffenna tusobola kubeera mu ggwanga mulina okubaamu abali out of the country kusobola okutambuza emirimu gya struggle. Munnange tuli bawanguzi. Nva ku bano be baasasula okudongowaza abantu abakifudde ekyokujeregerera mu struggle omuntu bwe tuli mu kudiringa naye amaze mu system ya government emyaka egisukka mwaga ng'oggyeko gino emyaka gy'abadde atukulemberanga ye emyaka egisukka mmeka mu 5. So fe system yaffe yakulabisa munnange system ye ti system ye munnange tekola system ye yavunda dda ekolera ku order za muntu so tekolera ku order za constitution ye Uganda. So kitegeeza ki munnange jeffe gye twawangudde era etafaayo twatadde ku struggle tafaalidde ne nnyo. Ekyokusatu Entebbe Airport, Entebbe International Airport, ekintu kye mwakoze munnaye kya buswavu era tubasaba okwevaayo publicly okwetondera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okwetondera ensi yonna Uganda n'okwetondera ensi yonna okutwaliza wamu amawanga g'enjawulo. Temusobola kubanga temusobola kuprotectinga the high profile person nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mutugamba timuzo protecting us or protecting aba tourist. So tusaba project yammwe as airport international as Entebbe International Airport to come openly publicly to apologize to His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okwetondera eggwanga lyonna n'abantu bonna abajja Uganda. If you cannot protect such a high profile person mugenda kuprotectira mutya abantu abajja okubakyalira. So tubasaba Entebbe Airport mwandibaddeko smart ekimala ne mutakwata musajja nga ava ku aircraft nga yakarandinga wansi ne mutabuwa mu chance kala atambule akone mu passport ya JM Gugu mumukwate ku checkpoint. Nene mukkiriza ekyo okubeera wakati muntu wa guarantee ki you can protect tourists, you can protect visitors who are coming to Uganda. Which assurance do you give us? Which security do you give us? Safety ya erirudawa mazima ga Katonda muggulu. Bwe kibanga we mutwe mugenda okukola tujja kusalawo tugenge Nairobi tujja vuga ng'emmotoka zaffe paka Uganda kubanga temusobola kubanga musobola okuwaayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mumuwaayo bwe muto nga n'abantu mbambaza buli reflector abalaganga bakola ku airport batuwalisti abantu abagenyi abajja abalabye ekikolo ekifaanako bwe kityo bo mubaleseewa. So Entebbe Airport tubagamba if you cannot come publicly to apologize ku kintu ekyabaddewo tubakakasa Entebbe Airport tugenda gizira era tugenda givumirira nnyo abantu bonna bajesonyiwe tunagwange Nairobi. Naye temusobola kubanga musobola okuwaayo omuntu ow'amaanyi omuntu erondebwa abantu bonna ne mumuwaayo bamukwatire ku nnyonyi bwe mutyo olubana abaana abajja obuzi abana babanga Uganda bakola order from above omuteeza n'ogamba nti munkwatire oyo mumukwatira taita waawo wallahi ne mumukwata. So Entebbe Airport bakakasa kino tubasaba okuvayo okwetondera omukulembeze w'eggwanga omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu within a short period of time. Bwe mutavaayo kwetonda munnange airport yo tugenda givumirira tugirabise kubanga ffe gwe mulimu gwaffe. Temusobola kuwaayo omuntu alinga omuntu wa kitiibwa bw'atyo member of parliament ne mubakwata bwe mutyo olwo ffe abantu aba bulijjo omuntu ali eyo ng'amumanyi eka ye famire ye bantu bangi babuze. Kitegeeza abantu bangi babulidde ngaawo wakati w'okuva ku nnyonyi n'otuka ku migration yawo mukwatiddewo abantu bangi. So enough, it's enough. It has to stop as now. Mulekeraawo okukwanga muwaayo abantu okubanga mubakwata mukwatifanako bwe kityo. So ba comrades mwenna mbasaba muvumirire ekikolwa kya Entebbe Airport kye yakoze yesterday okuwaayo passenger waayo okuwaayo omuntu erinnya bwe lityo naffe bati bagenda tuwaayo naye bagenda okuwaayo. So kye kikola tukivumirire era kibeere nga kikoma. Entebbe Airport tukuwadde obudde okuvaayo weetonde ku kikola kyakoleddwa yesterday. Bwe munaagaana munnange tujja kuddamu kulandinga tujja batugenda Nairobi tuveeyo tutambuze mu motoka zaffe tutuuke e Kampala. Bwe bulaka bange bagamba olwaleero naye bakomrades tebugwa mu maanyi kyetwakoze buwanguzi. Saba Allah bankumire. Waliwo embeera eyinza okukwatira okwagala omuntu oluusi ng'obadde oba tomwagala. Essaawa zino bwe kiba nga out of 10 Bobiwine abadde alinako 6 nsuubira kati ayingidde 9 out of 10 ku support. Nkugambye out of 10 sooka weebuuze omuntu wabadde bagenda okuwelukaminga just kumuwa kimuli
ne bamuyozaayoza wa gy'abadde. Lwaki bajjayo ennyonyi? Lwaki bajjayo emmamba? Lwaki bajjayo military police? Lwaki bajjayo UPDF? Lwaki bajjayo poliisi? Buli kitongole kyakwerinda kivuddeyo lwa kigambo kugenda kwelokaminga Bobiwine. Kinani akifunyeemu? Omuntu abaliza Bobiwine nze n'okugamba nti abika ali mu gavumenti munda mu nnyini ennyini. Kubanga wano kiraga nti omuntu w'amaanyi nnyo 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 nnyo. Bangi bagenda ebweru ne bakomawo ne bawelokaminga abantu abo ne bagenda ne babakima naye tebabaggirangayo ku mmamba, tebabaggirangayo ku nnyonyi. Ne batuuka okusula ennyonyi ne bagiteeka mu maka ga emagere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abampuliza mbalamusizaako nnyo. Nabagamba era nyongera okubajjukiza nti mu byobufuzi by'e Uganda Bobiwine mulabe ng'omusambi w'omupiira omuteebi gwe bayita Mwetonddere ng'ayingidde box asaze kipa ali ku ttaka ng'asigazza defender omu yekka. Awo buli kyonna ky'okola ebeera advantage ya musambi oyo. Bw'omutema eba penalty, bw'akusala n'otamutema akuba katimba. Kati ye mukulu Bobiwine bw'ate bw'ali. Atuuse ku airport okusooka okwebaza Honorable Derek Nyeko. Amazima gali nti essimu oba kamera kyakulwanyisa ky'amaanyi nnyo, kubanga singa tebadde kamera oba oliawo tetwali bitegedde. Naye olwokwati obadde n'ekyokulwanyisa kya kamera ofubye okulabula n'okulabisa ensi yonna neetegeera what's happened, kyekibaddewo. Opposition leader president yalondebwa abantu, engeri gyakwatiddwamu ku nnyonyi, n'awambibwa n'atwalibwa mu mmotoka n'emugjawo. Nobeera strong n'oguma n'osigala ng'okyakwata buli ekigenda mu maaso. Obusajja ne bwagala waliwo ekifala kyendabye nga kirinnya amadala mbu kijja kikukimeyo waggulu mu nnyonyi, abalimu ku magezi okisingako ne bakigaana. Amazima gali nti okoze omulimu gw'amaanyi. Ekikoleddwa ekyo kyokka kyokka kimala. Eyo ebadde penalty era agikubye n'enywa. Baba muleka n'achekinga out n'afuluma n'ajja n'asanga abawagizi be abadde abakubye mulamba nga si gwabunnya nga si yakanya. Kye bakoze ekyomuwamba kabadde kanya ate nakeera akateebi takakubye ku muti. Obujulizi oba oliawo ICC bwenoonya ku biki bagenda ovunaana Mwami Museveni bwongedde okubeera strong, kuba kino kikoleddwa mu kamera ng'ensi yonna eraba, ensi yonna ng'eraba. Bw'ayogera obwogezi beewakana nti si bituufu, n'ebino ne bw'atayogera birabiddwa ensi yonna, buli omu alaba ekigenda mu maaso. Oba okitegeera, oyo nno ye muzannyi waffe, oyo ye muzannyi wa ttiimu yaffe gye bayita NUP oba People Power. Ye muteebi waffe gwe tukulembeza, striker ow'omutawaana gwe bayita Mwetonddere. Tomuwona kasita ayingira box yo bw'ati, oba oyagala oba toyagala akuba omupiira. Mukooneko bamuwakanya akakukube, takuba mupiira ku muti gunywa bunyi n'ogwalira aguteebye. Odde kyagambye teyali ndowooza ye wadde yabakulembeze ekyokumukima ku airport, wabula ffe yali ndowooza yaffe abagize nti byatukoledde tulina okukima omukulembeze waffe okumulaga essanyu tumwanirize mu bitiibwa. N'alaba nti si balinaako obuzibu mu nkima tewali ttabu, naye akatengo okakana akakozeseza abasajja ensobi nga tuko okugrabinga opposition leader mu kamera ng'ensi yonna eraba. Eri nga ffe obujulizi tukola tutya nga bwongera kunywera. Obujulizi eri bwongera kunywera mu International Criminal Court, bwongera kunywera. Omusajja talina wadde ekyokulwanyisa ne bamukwatanga omutujju. Mulabye ekibadde waka nga bamutuuse waka. Amaka ge gawambiddwa, bawalampye ebikomera, sengenge bamusaze, bali munda bajjuddwa enzoga nti waka waliwo barracks y'amagye ennamba. Oba okitegeera,
oyo ye musambi waffe ye muteebi waffe totujja kuoya totwale kwani. Big up Mr. President. Mwebale nnyo Bannayuganda okulemera ku nsonga nti kuno namukulembeze ne muteekawo embeera ey'obunkenke basajja ate tebakyalya tebakyebaka empale zibakankana n'okuzisa ne bakyakankana tebamanyi kiddako baga nti okumukwata tutwale waka naye kyekiddako nakati bakyakyebuuza ekiddako kiri nti phase 2 eya national tour yeddako tulinda lwagirangirira basi tuddemu tutabaale eggwanga. Mwebale nnyo Bannayuganda mwebale ddala obutaswaza. Temulaba nti muli basanyufu abamu. Kalenga ono tomulaba akutte. Kalenge taliiko kajajjatta n'atudde ewaka. Era ndowooza olabye amagye we gabadde gakwata n'abaana twongera okweraliikirira ennyo Uganda wajjeeraga ne bwe munaakozesa effujjo ne mukuba ne muwamba ebitebe byonna ne mweraga nti no mwawamba muli mu nsi yammwe mwatuwamba ebiro byammwe bijja kutuuka. Ffe tuli bannabyabufuzi tulengera buli kibeerawo kati batugambye n'ekiro muyiye amagye amalala maka ga President Robert Kyagulanyi. Ekyo twagala kukibagamba kyemusize kyemulina okukungula kyemusize kubanga bannansi bemulaba bali eyo basirise ne bemulya nabo bajja ne bagamba nti abasajja bano mu butuufu baawamba ensi yaffe. Ffe twali badde bino tetubisuubirako mu 21st century muwasonga mukiriminga nti mulina obuwagizi wano. Naye bwe twawulira nti you captured our country because you captured our country what you are doing is obvious. Wabula Kyagulanyi namunenyezaako kimu President ennyonyi gye yalinnya eyo nabana abaamugiddeko simanyi ani yakuwa budde okulinnya ennyonyi eyo. Nnyonyi ki? Nje nkugamba ennyonyi gye yalinnya gwe ojja ginoonyerezaako. Mukimanyi tuli ku kabiga abantu abamu tubalinanga kati ka kibiriiti kubanga bwe bakujjawo bano bateekateeka Bwakabaka ne bwe kyetaagisa ennyonyi gijja kuba ennyonyi egula $1 million nga 5 Obwakabaka bwabwe obutuddemu kuba mukimanyi nti ffenna tuli mu buwambe ewaffe wonna batuttewo bwe baagala gwe batemula bwe baagala gwe bawamba obugagga bwaffe bonna babututte ebifo byonna babitututteko abaffe bafiira mu nsi z'e Bulaaya kuba ndowooza olabye abazze bakulondoola kuba nze mbadde nkulondoola okuva yonna gy'ovudde nga nkozesa intelligence yange n'abantu bozze nabo ku nnyonyi ndowooza abamu obalabye nga basigaddeko n'abalala fronti gundi yonna gye babadde basasulidde. So bino tubibagamba bannansi abali eyo naddala mmwe abaafa empeke abasiba mu bivulu be baagulaagula edda batakyategeerekeka mwenna kubanga eno ensonga mwe mugirowooza ya Kyagulanyi. Please, you yourselves and your families are not safe. Our country was captured. Era ebiro by'omu maaso tebiri obvious nga abamu bwe mulowooza kuba muzimbi obukalina ne buno obusente babawadde ne mutambula nga mukukunadde. The days are obviously not normal. Era ebiseera byaffe tebino. Mulabye ababaka ba parliament bayisiza n'abantu abalaba namawulire kuba nze sisobola kusanyukira mu namawulire. Ffe mulina okutukuba okututta kubanga mwagala nsi yaffe mwagala okugitwala mulina okutuwamba kuba ffe maloboozi era effujjo lyonna lye mutukolako tetulyewuunya because we saw you and you are celebrating that you captured our country mwawamba ensi yaffe. Ebyo byonna bye mukola ate era ne bwe mukeera ekya Kyagulanyi ne bumutemula ekyo tekitwewuunyisa. We know what you are planning. Naffe twababuulira ekiriwo nti we will know why the Red Sea is called the Red Sea when you kill him. Right. Kati sebo mukama wange embeera yonna mugirabye teyeetaaga kwogerera. Tukyebaza officers abakyalina empisa Kampala n'abalowooze nabe balowoozesa nti eggwanga lirina kutambulira mu buvuyo mu kukolako ffujjo bannansi ng'awatali mateeka n'abalowoozesa nti mwe famire zammwe zanjawulo abalala mulina okubatemula mwe mwekuume mbu muli bagezi nnyo mbu gwe mutemula nga mubikkirizaako mulina okubateeka mu makomera. You should know nti Kalenga akutte. Ekyo ssebo mukama wange maliriza nakyo nga nsaasira nnyo famire ya Kyagulanyi. Tukkirize tugaane
Bobiwine alina byatulaze tibisoboka nga ffe tulaba ng'ebitasoboka. Ku rigimu ya Bobiwine bwe twalabira ng'omusibe awuliriza mu kkomera naye nga tabalamuzi bali eno mu kkooti. Kyajjawo kola Bobiwine azzeemu ate n'atulaga nti osobola okuva ate mu nsi endala n'oyitawo bisi nga toyise mu immigration ne bakutwala ewuwo. Baganda bakitwere tukirabangako. Kitegeeza omukulu tannakomawo era alina okulangirira olunaku olulala lwakomawo abantu bamukimi kuba teyise wali kumukirira linga. Nze so Mr. President kuwagira ndi eno era ku kidoti lyatugambayo. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.